Yo, this is Rampant Killer, the Musibi omutya balungi olunaku olwalero abeekumire ku PJ News Anchor kansuubira nti mufunye olunaku olusufu okusinziira naye nga ebintu byosi birungi okutwaliza awamu ku luuyi olundi weewuwo biyinza okuba bitambudde magda ate nga ew'abalala tebitambudde bulungi n'akatono ddala. Yes, olunaku olwalero lubadde lwa kuwenja kalulu ekawempe era nga bannabyabufuzi ab'enjawulo bagenze maaso okuba nga ate beeyiwa mu kawempe okubanga munange bawenjeza ku bantu baabwe abagenda bakwatira bendera kalulu. Ab'ekibiina kya National Unity Platform bwe batyo bakuŋŋaanye ng'era w'obalengera namungi w'omuntu yeeyiyera yenga mukadde ke kamu n'aba NRM babadde balina bwe bakola ki bwe bali era nga nabo bakuŋŋaanyiza abantu baabwe naye nga bano basanze akaseera akazibu ddala ng'era bw'okimanyi nti tebakkirizibwa kugenda mu maaso na campaigns zaabwe ne kiggwa bulungi nga we kiggwa ku sayidi endala. Kalifa Aganaga tuze tumulaba nga ayita mu kawempe muno mu mirembe gye awatali wadde okutawaanyizibwa okitegeera wamu n'abo aba NRM naye nga bo ab'ekibiina kya National Unity Platform luberera batawaanyizibwa era nga gye biggweredde bangi bakoseddwa mu bakoseddwa mwe muli omukulu amanyiddwa nga Haitawa. Yes, bw'ati bwe yeeyita era nga ono y'omu kuba NUP abali ennyo ab'enkizo mu ndomo omugulu gwe gumenyese si kunuuka sikola kigumenyese kozi bw'ogwetegereza obulungi olabira ddala nga eggumba livudde mu position so nga ate y'omukyala amanyiddwa nga Nabosa abasinga obungi mutegeera bwe mutyo mu kazannyo ke yabazannyira n'abazubayiri nga ye Nabosa omukyala oyo naye yayingira ebyobufuzi era nga olunaku olwaliro azirise ngenda kuba nga ate bakutuusaako olabe Haitawa biki byayogedde oluvannyuma lw'okuba nga ate bamutuusa mu mbeera efaanako bweti ate olabe omukulu pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu naye biki byagenze maaso okuba nga ate ayogera ku mbeera ebaddewo ne Nalukoola wabula ng'era waliwo n'embeera gy'alaze nti ye ne Nalukoola tebaatandise jjo wabula baazirundira ddala. Bankubye nzenna naye ng'ensonga kujja wano just kwogera n'abantu era nga bwe tuzze kibadde kyetaagisa okummenya owajja ati gwe akutta mundu nze gye mpeera omusolo wetaagisa okummenya nze siri mulabewo pulezidenti waffe si mulabe abantu baba basazeewo okulonda Nalukoola lwaki ebyobufuzi mwabiteekawo mulangirire Museveni langirira nti oli kabaka langirira nti oli kabaka Museveni langirira nti oli kabaka newe oba omanyi nti oli wa byobufuzi leka ebyobufuzi bitambule era biramule lwaki oyagala otulamulira temuduka people power our power NUP bano abasajja batujja temuduka people power basebo ne banyabo temuduka wano tuliwo mu mateeka ekibiina kya NUP kiriwo mu mateeka era byonna bye tukola biriwo mu mateeka temuduka musikalewo oba batutta Nabosa azirise Nabosa bamukubye bubinya azirise lweni munyanda Bobby nze ndi ku kamera azirise tuli mu kamotoka bwe batuwambidde ne Nabosa azirise tetumanyi Nabosa azirise bannange mutambuze video tusobole okuyambibwa nze kanyini munyanda Bobby nze ndikutte nangera radio gw'omulamu ogusooka kubanga baabulwa kye batuwayiriza tebasobola gamba nti tuli babi tebasobola gamba nti tulimba tebasobola gamba tulimba mu ddwaliro wali amalagala tebasobola gamba enguudo nnungi tebasobola gamba tulimba tebasobola gamba tuli bakozi bafujjo ne bafuna akabadde akapya ne kaba abo babisiyaga nga tebibava ku mimwa abaffe bamwami gundi nga tetukyabawulira bwe mwogera ku bisiyaga nga tetukyabawulira kyamala kuzuulibwa nga twampaze nga saze ssente ne tumanya nti obuwumbi 15 bwe badde bugenda mu abo abasajja ono nadda mu kyaki n'aleruka ng'enjiri gy'abulira ya bisiyaga ono n'agenda ku rediyo yaffe n'agenda ng'enjiri gy'abulira ya bisiyaga kumbe bali ku ssente za bisiyaga
basanga mu bagambe nga tetukyabawulira nga mbyogerako musajja mmwe nga tetukyabawulira. Anyway, eyo kanveeyo. Dr. Dandy, lwaki tolibajinjukiza? When the future is too hot, guys, they sing inside the dancing, inside the walking. Several president, waliwo omusajja bamuyita Desmond Tutu, yagamba in the season of injustice, when you choose to be neutral, you have sided with the oppressor. Mu biseera ng'abantu batulugunyizibwa, bwe weefuula munnamawulire embuzi edinnaapa wengwa oba weegase n'abo abatulugunya abalala. Nze munnamawulire bw'abo abatulugunyizibwa, era ensonga zammwe nzikutte kannabwana, era munywere president mumumpeera akalulu ne Nalukola mumumpeera akalulu ra sha. Oye mukuru amanyiddwa nga Zambali Brazil abadde atusomera amawulire ku NBS bwatyo asazeewo okuba nga ate akita n'ayingira ebyobufuzi officially. Weewaawo ye omukyala amanyiddwa nga Hajati Farida Nambe ngono yakwatidde aba NRM bendera agenze maaso okuba nga ategeeza abawagizi nti mumuwa akalulu kubanga ye gy'alaga amanyiyo ate tagenda kukonkona. Okiwulidde tagenda na kuyomba wabula agenda kubasakira mu bufunze bano aba opposition bo bagenda kuyomba buyombi mu parliamenti wabula ate ye agenda bugenzi kubanga ate abasakira. So nga ate ye omukulu amanyiddwa nga Luswa Luwemba ategeezezza nti ye muntu ategeera abantu b'ekibiina abantu b'e Kawempe naga nti abalala bonna baavuganya nabo kati obudde we buziba nga bafuluma Kawempe nga buli omu adda gy'akola ki gy'asula. Abamu basula Buziga, abamu basula Munyonyo wabula ate ye asula mu Kawempe mbufunze abantu ate ye gwe basingira ddala okutegeera oba okitegeera. Naye nga ye maama w'omugenzi Honorable Muhammad Segirinya avuddeyo n'ayongera okukkaatiriza nti awulira ennaku n'ennyiike ku mitima eri abantu abo ab'ekibiina kya National Unity Platform nti baalya mutabani we olukwe amanyiddwa nga Luswa Luwemba olw'ensonga nti ono yali ku lusegere nnyo olw'omugenzi era nga kirabwa n'ayonka nti yali ategeera nnyo omugenzi n'okusinga omuntu omulala yenna. So Kawempe amutegeera ddala bulungi wabula ekintu kye yali asabye aba NUP kyali kitono nnyo ky'okuba nga ate bamuwa kaadi wabula bano ne basalawo okuba nga ate bagimumera agamba nti si musanyufu nabo. Ekintu kino nno kyakubye wala omukulu amanyiddwa nga Kasuku era nga yagenze maaso okuba nga ate asaba maama yeewummuzeeko oba okiwulira. Maama wa Segirinya naye atufuukidde ekirala kimu biri nuupu beyayita banuupu beyayita eriiwe yali akola atya bannaye atulindemu wait a bit. Linda abeeko lindira ddala naye nga edduwa yabaddeyo awo nalabye kanso Nalukola yabaddewo Nsereko naye yabaddeyo n'abasuubiza $5,000,000 singa awangula sente olugenda mu palamenti $5,000,000 agenda zikwata aziwe famire naye abantu tebali bulungi oluusi bwe tugamba abantu nti abantu baleke eyo gye tutegeeza omuntu abeera awo naye ng'awaniridde abantu nga makumi aga nga waniridde 40 people naye nga wano omulaba musanyufu adde nadde naye nga waniridde abantu 40 so si byangu boge mazima si byangu naye katusabe naye nga eyo dduwa ebibiri byabaddeyo. Ekisinde ekimanyiddwa nga Democratic Alliance Uganda nga kino kyekikulemberwamu omukulu amanyiddwa nga Honorable Mathias Mpuuga Nsamba kivuddeyo ne kitegeeza nga bwe kisazeewo okuwagira omukulu amanyiddwa nga Muhammadu Mutazindwa mu kalulu ka Kawempe North era nga bano bakakasizza nti ono akalulu agenda kuba nga ate akawuuta buva. Tubadde tuli awo ne zireeta omukulu amanyiddwa nga Stanley mutabani w'omukulu eyatuva ku maaso yaliko pulezidenti w'eggwanga lino Milton Obote
Obote ono nga naye agamba nti alina essuubi okuwangula akaluke ka Kawempe North olw'ensonga nti maama we Maria Obote yali munna Kawempe, yazaalibwa Kawempe awo n'akulira Kawempe, so ensonga ezikwatagana n'omuntu we Kawempe yazitegeera ddala bulungi era nga asaba na Kawempe bamuteekemu obwesige. Weewaawo ye Prime Minister w'eggwanga ly'e Uganda amanyiddwa nga Robin Nabbanja bw'ati alabikiddeko mu katambi gye yabadde ayitaayiteeyo nga munnange agula kasooli w'okukubo bw'atyo ate n'akwasa omukyala ekibankaluwa. Abantu bangi baalaze mu comment section most percentage nti basiimye ekikolwa ekyakoleddwa omukyala ono era nga bagamba nti ali down to earth, alina omutima ogwagala abantu, alumirirwa abantu be era asaavinze bulungi abantu be. Naye nga waliwo comment emu eyabadde ey'enkizo, oli yagambye nti bamala okubanuunamu omusolo ne babaavuwaza ne babanakuwaza kakati ate ne bamala ne bajja ne beefuula ababalumirirwa nti bakola ki, babayamba. Mu ngeri efaanako bwetyo eyo comment nayo yalekeddwa ku ground. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fulufiga Natera yavuddeyo n'ayambalira mukama we amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba era nga kino kyalese bangi nga bagamba nti oyo nno alabika tannasasulwa. Muhoozi General Muhoozi Kainerugaba nga gwola muze entebe y'eggwanga era ng'okola tutinga buli dakiika ku kino kyerayo kitutingako mweba akalumye twabeganyidde mumwagala eggwanga mwagala muze eggwanga kwata emiggo mu bantu notambula nga ali muntu eggwanga lino mwalisuula kwani Muhoozi buli kimu okitutinako. Omunyankole agamba nti okwezirika gye ozaalwa gye, Omuganda agamba nti mbulya gw'oyita naye kubulira empisa ze. Bano abasajja eggwanga baligulabira gye bajjo balisuula kwani tetugenda kukkiriza kumanywana kwenkanaawo. Muhoozi tuli bawalana, tuli baboola n'amalalo gamwe tugakuba emiggo, tuli bakunamako, tuli gagwakweyako, tuli gawandako amalusu, tuli bakunamira abantu abamu mulina okwebaka ne mutazukkamu eggwanga neno lijja okuteeka. Mulimu abantu abetaaga okwebaka ne kutusa Allah kusase musawo mwene, abantu abamu mwebake mwemena kuyimuka lino eggwanga lyo lijja okutereera. Nujuka eggwanga okwenkanaawo omanyira buli muntu, oyogeza arrogance, oyogera bogasto, ensi yo wagisuubula kwani. Genda Rwanda wa Kagame muleke kutumanyirira mu nsi yaffe kwenkanaawo ensi yammwe mwagisanga mugenda kugirikawo. Nga bw'omanyi nti bamuyita Moizi Taswa abuukira Tokota yavuddeyo n'ayambalira omukulu amanyiddwa nga MC Katse ku nsonga zaawoza nti alina ekyama kya Bobi Wine kyatulidde okumala emyaka egiwerako ddala 10 bweddu. Ono yamutegeezezza nti toyina kyama mu bantu abasobola okusirikira ekyama gwe toliyo, ate Bobi Wine tayina byama. Yakakasizza nga yeera mu njogera ye bw'omuwulira akulaga nti ategeera nnyo Bobi n'okusinga Bobi. Kati Bobi Wine omwagaza ati tosobola kubanga olina ekyama kya Bobi Wine gwe paka kati nga tokyogera ko Bobi Wine ana kyama neki lwansonga buli muntu ali kulozi ne Bobi bagwe bali basubira ina ya Katondo bakamujja mudda. Kati oba zoya yagala sente oba yagala kiki oba kiki
oba yagadde kwogera kama banoonya kambaka balabazukukira ku bantu naye sisubira tolina kyama bobo ntana na byama emusikati oli muyaga tokimanyi nti yanywanga njagayi yavaayo nadda mu politics okuyimba n'akuvaamu naye sibate kubayimbe battira kaliya that is byama bya Bobi Wine ate byamaki nalyo bamutadde n'eddoboozi mbwakwana omuwala ekyokwana kyabuntu humanity those are human beings Bobi okwana bayogereza oba atakwanye mufekinze eddoboozi ali mu prime life yes so what omuvubuka oba ina gwayogereza ate okukwana tekitegeza nti mweyongeddeyo oyinza okubanga nga wakitegedde nga wa movement nga yajja okutuusa ku bya muhoozi webale nnyo n'omukwana naye nga tugenda kubeera akawala kakali byemutunyumiriza mbu yakwanye ali ku mulimu gwe munene ali mukununula gwanga oba baliyambaladde engule naye lwakwaba bakyagwanyi bayambaladde engule swago bagita swago tonyumya tewaliwo nayinimu swago Uganda teri olunaku lwaleero gabadde mazaalibwa oba olunaku lwetukubye mabega gabadde mazaalibwa ga mukyala amanyiddwa nga Teddy Naluswa Bujingo erya Bujingo likyaliko nnyonyini ddala lwa nsonga empeta yagaana ogijjako ate ne divorce yagaana okukola ki okusayininga empapula naye nga ey'omukulu amanyiddwa nga MC Uncle Ben omukulu amanyiddwa nga Junior yamukwasirizaawo ku nsonga z'olubuto lw'amakula olwogerwako jjukira nti ne full figure gwe tumanyi obulungi nti akolera ku Salt yavaayo n'ategeeza ensi n'agikakasa nga Susan Makula bwali olubuto wabula nga bangi babadde nga batera okulaba ku vidiyo buli recent nga bagamba ye olubuto nga terukula akati no ye mwana mulenzi amanyiddwa nga MC Uncle Ben yavuddeyo n'agamba nti okuggyako nga nvudde mu bulamu bw'ensi eno Makula talifuna lubuto oba kiki baamukola yagamba yagala Makula aveeyo amwetondere alyoka amusimule jjukira yatutegeezaako nti yakwata nnika ya Makula n'abaako gye yagitwala mu kiswa n'agikolerako eddagala erisiba Makula okuzaala kubanga yatugamba mbu ye yalinga ayoza nnikazi ze buli kimu nga yabikola so kitegeeza nti access ku nnika yali agirina bulungi nnyo kyali kyangu anaye Ben kijanjala tabuse naye nga ayogedde bingi n'agamba nti waliwo olukwe lw'okubanga ate bagenda funa omuntu agenda obbazaalira wano ye ayambale atulage nti munnanga aliki ali lubuto ssaawa y'okubanga bebi azaaliddwa eri kyonna kyali bayambadde mundaawo ali bakijjamu taliddamu kyambala wulira ku bigambo bya Bini mukyala Susan Makula ye yakola ekyakuluma omusota bw'oba oyogera ekigambo ekyo gamba nti omusota don't talk about mbobozi mukyala Susan mukyala waawa yakukyalirako nalebe kasukunga alimba abantu mbalina olubuto lwa myezi ena oyo apulaninga okwetikirwa olubuto ayambala ekiddami mbalina olubuto asobola dofuna nga nze wendize Bini mpozi nga nazaala mawube ozanya nengo newerabira enjala zaayo bagamba Bini okera nja kulima malaalo nze yedirenge yenze muzukulu w'abakazi bendo Ssemadu atudde bumpenje nze kawoya nze kato wasomanya nze waswa nga nanzaala ntya kati gwani ata ntya nze nsobola okwefuula ennyumba wali okolayo bwa house boy mu nyumba yo wali okolangayo wali house boy wali asukaali baali basiru balinga ttako balitwala ku nalisigera mabega nali nkola ku TV yaabwe ne ku radio ate nga mbakolera ssente nabakwata nga beeyagala ng'ensi tekimanyi ne bagamba kati olwo katumusembeze naye kati era bajagamba mbu tetulina content mutunyumya ku bbo that's why lwakisagala kunyumya ku mirambo ginaavunda kuba bagenda vunda otambudde obwoya ne bukuggwa ne kontumbwe ng'onoonya mirimu ofereddwa abaferi bangi toddamu kumagamwa ga kankwanjulire Molden International Labour Consultants be bakugu abaakakasibwa okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Kuwait, UAE, Bahrain era nga bano bakutuusaako emirimu omuli security, waiters and waitresses, maids, cleaners wamu ne baristas basange wali eri ennamuŋŋoona oba bakubire ku nnamba zaabwe ez'essimu 074 738 21 oba 0772 83 00 oba 0787 95 23 29 be bokka abagenda okusangula ennaku ku mutima gwo beba Molden, shipping life into a unified destiny.
Weewaawo bwe tuddayoko emabega ku bintu oba ku nsonga ezibaddewo wali eri mu bitundu eby'Ekawempe olunaku lwe tukubye emabega yes byonna nga bwe bitambudde nsobodde okuba nga ate nsummarizing nga sisobola bireeta byonna naye nga nsummarizing zeemuko wali mu ntandikwa ya vidiyo yaffe kaakati nno y'omu amanyiddwa nga Bajjo ono y'omu ku bantu abavaayo ne baanalizinga ensonga nga bw'eba ebadde okusinziira bo nga baba bagiraba oba okitegeera they predict ne bawa endowooza zaabwe mu ngeri emu oba endala naawe osobola okukkiriza n'ogenda n'ekyo kye boogedde oba oli awo n'owakanya avuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate abaako amagezi gawa gavumenti ng'agamba nti bino bye bakola kibulamu ekyokuba nga ate basindika bannamagye basindika abapoliisi okuba nga batigomya ab'ekibiina kya NUP buli lwaba bakuŋŋaanye nga banoonya akalulu nga lwaki nedda sibeerekereza mbadde pijja okuba nga ate baweereza nsimanye simira ddala nga banti mukola kyamaanyi era mwebalinye mwebalire ddala okuba nga mugyekumirako buli kadde ate kumira mpeera sigale nga ate abanjagalidde mubeere bulungi mweraba. No video njikozeseza busungu. Ne government eno ani agiroga. Checha agituukako. Lwaki tejjaawo okulonda. Electoral Commission ekola road map. Negambe nakuza omwezi gojja kolera wano laale. Gwe ogenda kolera wano laale. Security nebange kimanyi bulungi. Abantu bakuŋŋaanye wannalukola mu bakubamu amasasi bakuba emiggo. Ekigendwa kya government eno ki? Lwaki okulonda tekuvaawo Museveni weerangirira emyaka 10 mufujjo okumenya ng'abaana b'abantu emmagulu kati babo bakubamu amasasi abantu abakuŋŋaanya wamu batakoze fujjo mukuba baaki masasi bumma mukoye ensi mututte ffenna tuggwewo mugisiganemu mwekka mugikutte abantu bali peaceful tewali alwanye tewali akubye munne mukubye ayitawo abamenyisa okugulu tewali buzibu mubakuba amasasi mubakuba emiggo mufaaki kano kaluulu oba lutalo Bana Uganda lwa kituva mugana agalulu ga Museveni tugamulekera. Tosobola kuba baana b'abantu nga tebalina kye bakoze. Z'abantu b'enkondemi nga bakubye abakoze fujjo, abakubye bannaabwe. Nye laale ya nalukola simwagana eri peaceful. Electoral Commission mwabaamu wa mandate. Ndayira amazima ga Katonda mu ggulu. Katonda atandise otuwa obubonero obugenda okujja Museveni mu ntebe. Bw'obanga eno egenda okuba emmanya y'enkoko mu 2026 Museveni tukuwonya ogenze. Ne security ya kowa chovala nge ekola ebintu ebikulabisa kati amazima amasasi gavugira ki ku bantu abali peaceful abantu mukuba baaki emiga abaana batakoze fujjo njagala tubeere yali sigino obo ino omutima omubingo wagira government eno n'oba togiwagira security ekubira ky'amasasi mu bantu bali abakola ebyabwe ababadde bagenda okujja boogere bawogane bagende oye bagende batambule bagende bakole ebirala ebiddako kyekyo abatuukako naye kyekituze mu ggwanga lino Katonda abajjeeko kisanga abasiibula mutya buti oba muyina ebirala bye muyisaawo nga munoonya kugaziya budget nga musase begavuga muyina ssente ze mufuna teri kintu kibi mugamba mwaleeta demokrasi mwajja kulwanira bikolwa byakuba abantu misana ng'ensi yonna bataddeko kamera ebalaba ate nga bemukola kati mwena obbo temuyina njawulo kiddala abantu bakuŋŋaanye bali peaceful bali mu kisaawe Bobi Wine agenze tebakoze fujjo mu kkubo mubakuba amasasi government ino kye kyagituuka kaga katubaawo ekikyamu aga Katonda Museveni oba bakuwamba nga tokyali president Jenosale musalo batokyamanyi bigenda mu ggwanga nga security yeetwala yokka teyina bakama baayo kubanga buli lwokuba abantu okuleetingira opposition sympathy muli nakongera Bobi Wine maanyi gaddala mumutulugunya nabagamba public ebeera side ya muntu anyigirizibwa muli mukumwongera maanyi diru kije muyina kati abantu bemukuba bali innocent babakoze eki government mmwe yani yabagamba temuli genda ani yabagamba nti mugenda kweyisanga bwe mutyo era ani yabagamba nti abantu bajja kunyiiga bemukubanga embizi omuntu muleka akolera ali yagende nga tomukonyeeko ne buli lwomukuba omukulyetingira sympathy na maanyi muwulira bubi nga tewali kajagalero kaliwo ekigendererwa kyamwe kyekigavumenti mmwe abaana babakubye buli saa muba mukola nsobi mwesibye ku bannayuganda buli lunaku mukola yefujjo mubanga abakola ne mudda mu byekito kadda mutuufu amasasi mukubaga ki wannalukoola kyetaagisa okuba amasasi kyetaagisa okukwata abaana abatakoze fujjo batalina gwe bavumye
eno government agiroga ali ku muti waggulu agiraba ntegede eno government yeyejjako yokka mu buyinza bannayuganda tebannakwata ku mandiso bajja mu buyinza naye mwejjadda mu buyinza olw'entegeera yammwe ennafu kati abantu mukuba baaki bali abali peaceful era mwagala BBC zikube mwagala CNN zikube basa abantu ekawempe bakubya abantu ekawempe President Museveni Obote bw'obajjukira bulungi wagamba tozeewo okumalawo bikolwa byo by'okutulugunya ba civilian nga tebambadde uniform nga tebakutte emmundu ate ggwe amajje bye gakola impinito yo muli gikomya ddi Museveni bw'obeera eno olaba vidiyo eziri ekawempe muto otula mu ntebe n'ogamba nalwana ndudde mu ntebe emyaka 4 kino kyendi ndi proud of na kino balinga mbe kyakuviirako kugenda mu nsiko gyeko Obote bikolwa biri kawempe kati kukuba abantu migo gya bwereere bamwana yinki bannansi goza waki bannansi abo bakuŋŋaanye mu bungi golwaki tojjaawo solution n'ogamba ekikuŋŋaanyiza abantu bano bwavu ekikuŋŋaanyisa abantu bano tribalism ekikuŋŋaanyisa abantu bano buli bwanguzi ekikuŋŋaanyisa abantu bano bbula lya mirimu kateekewo enteekateeka nkulyetinga emirimu njogere bulungi n'abantu ate oli mubalaka bikolwa bya kiyeekera amazima gakano direction gyokote Museveni bw'obeeranga mu ntebe bantemangako omukono sitesikweya buli lunaku mulina okujjuzayo abantu obusungu buli lwokola impinite nga munansi alaba naye yeekyawa kati mukuba baakirire ndi ku live bakuba abaana emigo bakuba baaki oli ayitawo bamumenya okugulu kakati mukuba okugulu abantu babawaane nti muli babagambako nti obukabe buwangula ensi Museveni weerabidde nti kibadde kikubezeza mu buyinza akatono k'olinawo abantu bagamba waleeta freedom of speech ogamba abantu waleeta eddembe ly'okulonda ogamba olina democracy g'opracticinga mu Katonda mu ggulu bw'onookola enkola eyo mu kalulu k'ogenda mu Museveni Mukama ayinza okuba atuwadde olwenda abantu okwekyawa okujja ku ntebe nze nkulabudde mu vidiyo eno nga nze Mukasa nga ndina mulwadde nva ku drip nkulabudde Museveni ejjoogo n'effujjo lye mukola ku bannansi ligenda tutuuka likome buli kimu kibaako naye oyinza okuba oludde nga Katonda akuwa emikisa kati obudde obuweddewo ku lw'ebikolwa bino by'okola ebyeffujja amazima ga Katonda tosobola kubanga okuba baana ba banno ngambuzi gavumenti zonna ezizivaako kutulugunya bantu kasita oggwako eddembe ly'omuntu ayusa okweyagalira mu nsi ye mu Katonda mu ggulu obulamu buba bukulemye eno video mugisaving for future purposes Museveni kyokoze kawempe banga kyogenda okukola mu kalulu bye ze bye yange njikwadde bukyali togamba ngati saakusiibula onawo olibeera oba oliba mu ggulu oba oliba wa kitula oba oliba wa Katonda bye ogamba kinabbi bajjo kyayoga naye muli babi nnyo basajja mmwe temusobola kutulugunya abantu katalaale mwandikiganye mwakkiriza laala okubaawo mune mudeployinga bulungi poliisi teri bombu teri fujjo ate mukuba abaana emigga ekigendererwa kyammwe kimu kutulugunya bannansi mu nsi eyaabwe abaana batalina musango nga n'ekibato tekulale ya Bobi Wine okuba abangi busungu nti mubabonyaabonya ebikola ebibabonyaabonyesa ate bye mwongere okubalaga kambasabire Mukama alibawo omukisa